Lusindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira. Osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero webale. Wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Lunaku lwa bbalaza. Ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Septemba. Omwaka tuli mu kitundutundu ekisembayo. Eyalaaliko okubaako byokola weekebere. Tuziyuza. Eriyo review fa abakola planning. Plan ogira n'ogireviewinga. Bw'ogireviewinga nga yagaana. Banazaala omwaka guno baaweddeyo. Ng'okola targets empya. Bw'abanga tebannakuzaala. Oli waagujje. Nina Betty Bakireke Namboze, Mukono Municipality. Mukono Municipality, Shadow Minister wa Town Affairs. Mukono Namboze waffe. Nate nerye wa Abdalla Kiwanuka. Eyo gye bantereke eyo. Newo nobeera newamwe, nobeera ne gye bakuziika. Naera wonna Mukona wetololera metropolitan. Naye omubaka wange ataali Kireno. Wa metropolitan gwe. Beti buuza abantu. Basebo ne banyaba abatuuliriza mbalamusizaako nsanyusa okubeera nammwe wano mu studio za Radio Simba. Nebaza Katonda abankuumidde abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda abafunye okusoomoozebwa okutali kwa njawulo nammwe mbasaasira era Mukama Katonda omu abasibe ebimyu abakubagize wekisoboka abaddizeewo mwebala okukola jaamu mungi nnyo ku makubo mbadde ninaawo emmotoka ngiresaawo mu luguudo awo wakati wa Namugongo ne Naalyawo wekyo wenjirese. Naye waliwo bendabye nga bali mu jaamu naffe naye nga bo bagezaako okuyitawo waliwo ababakuuma beesibye obukookolo bavuddeko batambula eri yonna bemasaga nengamba oluusi n'omuntu ayinza n'okulowooza nti waliwo abamunoonya nga terina bamunoonya nze nga netuulidde kaboda awo no wenyini nange mpiseewo ngamba sinza n'ekitiibwa mu protocol y'eggwanga nze munanye netulira kaboda nembalaba nengamba ne bannange ensena nekinewunyisiza bali heavily guarded naye ng'ate emmotoka bali mu z'abantu ba bulijjo Uganda enyuma ampuliriza Lutindo Betty nina gye nabadde nali Mukono eyo wiiki ewedde sijjukira lunaku kindooza lwakutaano oba entaawo wawuwo omwami muganda wange bamuyita Fred nanga nti ebintu bino mubyogerako okufaaminga ku lujja nti naye mmwe temumanyi impact yabyo n'antambuza ewuwe awaka mu lujjalwe ng'ayina waliwo fruit twagiyitanga muzabbibu nga aguyina mu bungi emiti 3 gyokka naye yangaye nti abakyala bava Mukono mu katale ne bajja ne basiba ekisawo naye kati nga ebifikkawo ebigwa bingi nnyo kati alunda embizi eyo emmanju ewuwe ng'abigabira mbizi nti n'emmere y'embizi nagisootinga ayina emiyembe ayina amapaapaali ne talina half acre abeera ku desimo 22 ayina emiyembe ayina amapaapaali ayina bogoya ayina amatooke yangaye nti wane waffe tetugulanga ku ttooke okumala emyaka ng'ena egiyise beetoolola bwetoolozi ne bayunja ku lino ne bakola ki yabadde n'enkota ya bogoya nga nene nga abaakatale baagala jigula nga bamuwaamu omutwalo gumu n'ekitundu kati n'asunguwala nnyo nga mukyala waaga nti nze njibawa nanga nti nzeeyo sinza gibaweera kugumu kitundu ate ngalya sigalemu mu nju eyengere aganaafikkawo n'agawa ebisolo byange. Omugezi Kiseka yagamba nti oluusi abaddugavu bakusisa atunda amagi n'agamba kanguleyo kabalagala abaana abalunda enkoko balyeko nandi badde obawa amagi ge gasinga omugaso naye namulabye n'ansanyusa nga akusiima lwakuba takumanyi nga muntu mulonzi wo naye kanti Namboze nti mugambe ku Lokutano nsiibawo ndaba abantu ne ku Mande kuno mbeerawo ko bwemba kati omanyi kirabye olwalero bwe nabanga wakubeera wano saawa emundoze Mukono nvayo ku saawa 8 nene ku Mande urban farming kati ate bwogenda ku internet
abazungu ate bagitutte ku level ndala. In fact kati vegetables kati envendirwa ebintu ebiringa n'ebintu ebirala ebyangungu kati bigenda virayo ddala mu nnimiro. Abantu bakitutte ku level ndala. Ffe kati tetugamba na kuteeka ttaka ku lujja kuba kati nze nagenze ku raised gardens kati. Naye abazungu bo kati balina ku mazzi, balimira kati na ku mazzi. Batya amazzi kati bafuna chemicals ennungi ne bazitabula ne ziba n'ebirungo ebyenkana ebyettaka kati balima vegetables. Waliwo omuvubuka alioko kati ku internet njagala lumu ojofuna obudde oba mukyazeeko wano mu programu zammwe endala bamuyita Lubega. Ekintu kino akitutte ku level ndala. Basebo ne bannyabo tusaba ekintu kino tukitwale ku level endala nga tugamba bwe tuti nti buli lw'olima emmere oyinza okuba gwe tolina njawulo nnyo gye weewadde. Naye eggwanga oba oliwadde enjawulo nti kubanga obungi bw'emmere buba bukoze eki bweyongeddeko. Ate buli bungi bwa mmere bwe bweyongerako n'emikisa gy'abantu abalala obutasiiba njala obutabula kyakulya. N'olwekyo kulima ku lujja kunyuma kulungi kuzaamu instead of it's a therapy ddagala. Nze nakitandika nno by the way lwa nsonga ya kumenyeka mugongo. Abasawo ne bangamba funa ekintu kyosobola okukola ekirala ekisobola okutwala ku bwongo. Abantu balwala kati depression naye awakaawo wokka wasobola okumalako etuula wamu eryo n'agalowooza ago ate n'obanga naawe wennyini obaddeko kyoweerimidde ddala ekyaddala ddala. Nabadde ntunuulira raised gardens za Lubega oyo nga kati omuntu asobola okukola raised garden emu n'anogerawo ddala ebokisi y'ennyaanya y'emitwalo 45 n'aginogawo buli wiiki. Nkubuulira kubanga raised garden kyekuwaamu oba okulima ku lujja kyekulukuwaamu ekirala kibazo that you can choose the soil. Nti obutafaanana nnimiro nti olina ettaka lyo wano osobola ettaka gwe wennyini n'olyetabulira gwe wennyini n'ogenda n'oteekamu ku musenyu n'oteekamu ku ki. Era kati n'ekirala kyenkusaba ogezeeko bwe bumonde. Obumonde obuli malaba babulima mu nsawo. Era kati bw'onojja ewange njagala onsange nga nina example ennungi gy'otunulako n'ogamba well awo n'oteekamu n'enkoko 2-5 n'olya ku nkoko ekuze n'olema okulya obukoko buno obw'omukatale obujja kiyo ka wiiki 3 naye kaagejja ddagala enkoko ogw'omulujja. Lutindo abagoberera bonna Lutindo ku Mande kuno twagala obbazaamu amaanyi n'ekirala n'okusimba emiti gyennyini egy'ebibala naye n'egitali gya bibala. Tutakabanira obutonde bw'ensi yaffe. Ekyokusatu okulwana ku garbage gundi eyo okumala gasuulasula ebisaaniiko naddala ebisaaniiko ebitavunda. Honorable Namboze omanyi nga sinagenda ku mulaka gwa leero awo wennyini ate we wali ekizibu obadde onnyonnyola oliyanga nti ekimu ku bisibyeko bannayuganda enfuga gye batakkiriza mbeera ya budde ennungi availability ya mmere. Sajja yanga nti bwe twali mu COVID ng'abaana ba boda abatakola abeera awo ng'ensemu kuba ne bagamba nti bakuweereza ekifuluusi kya lumonde okuva Emityana n'amanya nti kaakati nti ensi tegenda ng'obusungu bukkakana nti obeera oli awo nti bakuweereza ekyo ekigambo kifuluusi nakiyiga ku olwo nti baweereza ekifuluusi ky'amatooke. Kaakati abantu baffe olw'okuba tebali bakatale obulamu bwangu. Dr. Besigye yagaa nti tujja kufuuka extinct olw'okuba tulireze ate ne Mwami Museveni naye yali akikkaatiriza. Honorable Namboze maybe awo bannayuganda y'ensonga lwaki ebintu oba batufuze bubi kasita nze nja kulya ate gw'onsuza gw'ondiisa. Ebyo singa bituufu singa mawanga nga Somalia singa waliyo eddembe. Somalia n'endala waliwo eri Somaliland oba Somalia emmere ne waliwo Somalia na wali awazibwa ennyo. Nze saagala nakwefaananyiriza ku kyogamba nti nno singa tuli mu mbeera y'obudde obubi esinga wano kubanga olaba tukaaba nga tuli mu nsi Katonda gy'atukwatirako kumpi ebitundu 6 ku buli 100. Wano Munnayuganda Katonda kumpi ebitundu 6 ku buli 100 amukwatirako obukwalizi kyova olaba kyangu n'omuntu okubeerawo nga takoze.
nti era n'abeera yeyo mu kyalo n'anywa n'atamiira n'afuna we yeebaka n'alya ekyemisana n'ekyeggulo. Awo we wali obuzibu najja mu Stenseni najja naga nti ngoba mu kibuga n'omuwaayo 1000. Olaba abantu bali bubi nga tusobola ekyo singa okigattako ekyokuba nti omugaati tukugula. Yes, bantu singa balirwanyi kyo kituufu nti Kenya kati ng'Ekenya olw'okuba nti omuntu obulamu bwe bwonna buli mu katale bwe bamugamba nti gavumenti eyongezza siringi 10 ku musolo. Nabadde eggulo nga ngamba abantu nti bwe batugamba okusasula school fees mu URA fenna mu Uganda tuzire tuleme kuzza abaana ku ssomero taamu eyo. Nagenza okutunula mu audience bwendi nga ndabayo abantu bamwe kati nga batandise olwo anti omanyi omubaka owange ali mu candidate class. So bannayuganda kyekyokuba nti nno tukyali so indifferent nti buli muntu alina waliwo enkola ya tebinkwatako ate tebakomye nno ku kyabwe bakoma bo ye tabaako kyakolawo ne n'okunyooma ate abalina kye bakozeewo. In fact alufuula luwalo namboze mutulwanirire namboze nga tetukyakulira namboze bakuze kwegamba nti tebakoma kubanga bo tebalina kye bakozeewo naye bagattako obutasiima balina kye bakozeewo okubogerako ebigambo ebibamalamu amaanyi okugaana okutegeera ensonga ezimu mu bugenderevu. Omuntu n'olaba omukulembeze omulungi ninga abantu baganya omutegeera mu bugenderevu ne bamwogerangako ebigambo eby'obulimba ate abakulembeze ababi ne babateerayo ebibawolereza. Olaba nakati omuntu omusanga nga yasoma alina ne degree nagamba naye gwe tulaba nti ogenda eggulu abantu bafunyeemu nnyo abaayo batunze emmere nina ne gwe nalabye nga yeeyita munnamawulire mutegeevu naye ngagamba natuuse eri ne tunoonya ne wetugula emmere neebula kakati opposition yegudde Museveni yafunye obululu busufu kugamba bannayuganda tebamanyi kulwanira birungi ne basiimiikiriza n'ebibi. They settle for anything. Oli ne bw'aba abanyigiriza okubagamba nti bannange ono abanyigiriza tebakikkiriza. They settle for anything. So bannayuganda bannange simanyiiyo nsi erimu bantu bali indifferent nga bwe mukola abali cynical nga mu bannayuganda we bali bafunye mirembe tujja kunyumyako minyumi naye wajja ku kyolunaku lumu embeera eno ekikulindigguleko kubanga kati olaba ekiteezaawo waliwo batebinkwatako naye tekyagaana lunaku lumu kukya ebisaaniiko ne bibeerindiggulako nebituokya ffenna nno Kampala yenna. Honorable Namboze nga sigenze mu bisasiro oyogedde ku ggulu munaddipi badde ngenda gamba nti munaddipi munno ze dipi kibiina kyange bakinzibako nengenda nga bw'onoogamba nti bannange oyo yali mwana wa gundi naye mwannyina n'atunda yamusikira n'atunda waka n'atundiramu n'amalaalo n'agenda n'agula ekibanja n'atandika ekijja ekiki nga takikoze lwa mukwano nga talinamu ssuubi ga nti naye nnyinza okudda nnunule ettaka singa ekika kirwana ne baddamu ne banunula ekijja tekiba kijja kyaffe. Dipi yemu ku bintu bye tulwana okununula. Betty lumu honorable bwe yatuuse eggulu naga nti naye ekisooka nti nze kyankwatako lwa nsonga nti mukwano gwange Theodore Ssekikubo bw'ayimirira eggulu n'agamba sipiika nti tulina ensonga ekyawalidde sipiika yamulaalika nti wano ensonga zaffe ze tugenda okwogerako zonna zigenda kubeera zikwata ku bantu ba mu mambuka ga Uganda zokka. Lumu n'aleeta ekiteeso nga kyo tekisiba mambuka ga Uganda gokka kitunuulira Uganda yonna naga nti ekiteeso kye ayagala akuliranga oludda oluvuganya asaba palamenti emukkirize aleete ekiteeso ekirongoosa mu Administration of Parliament Act etteeka erironderwamu sipiika erironderwamu abafuzi mu palamenti naye ng'ekigendererwa kye kiri ku leader of opposition aga nti etteeka lyalagira nti ono alirondebwanga mu kibiina ekisinza ababaka abavuganya abangi naye nga ye kyasimbako amannyo nti naye talondebwa batuwa muwe kati ayagala babaweerezenga amannya leero muwuliriza
nga addressinga press conference n'enkya nnyinza okubeera naye wano ne Ssemuju nga aganti babawenga amannya 3 ng'ababaka abali mu palamenti nga bwe guli ku East Africa bajje mmwe mwenna abali ku ludda oluvuganya mutuule mu kisenge Kibazo Yeyanjule Namboze Manuel boogere bwe banaamala okuttaanya ensonga kwaba abasatu be babaweereza mwe mwerondereko abakulembera atya Lwera ayongeddeko ebirala agambye nti ne bakomishona nabo tubalondere eno olwaleero n'ayongerako ekirala naga nti njagala ne presidential candidate awanguddwa ng'abadde wakubiri naye ajenga mu parliament nga ex officio wa parliament ekyo nakyakigasseeko leero ku byayagala agambye nti n'ekyo njagala leero n'agattako ekirala naga nti ne bahwip ab'ebibiina byonna ebiri mu parliament nabo bajjenga balonderwe mu parliament naga nti mwabampuliriza eggulu mwawulirako kimu kyokka naye njagala ekirala kyagambye agambye nti ne censure singa eneebangayo motion ya censure nti tubeerenga nga twetaaga emikono 100 si mu bungi bwe tubadde twetaaga luli baali bagamba 2/3 a third naye kati ye ajje mu kibala ekyo agambye nti emikolo ngibeerenga 100 nti awo nti ne president tuba tumusobola ye mukulu lumu Honorable Namboze ekifaananyi kati kigaziye ekisooka omuntu eyawulira lumu n'amugoberera ne interview nga bw'azazikola lumu kati ebintu kati ayiya biyiye anti luli yasaba olukusa bamukkiriza aleete ekiteeso ekijjudde and that's why abantu nganze ndowooza singa parliament ebadde yakutuula lwakuba parliament tetuula mbadde njagala kusaba kola motion esaba parliament reviewing gundi gye yawa lumu olukusa because lumu bwe kuba kuyimba kwa nnaku zino kanti kugereza abavubuka kye bamanyi waliwo kwe bayita okuyimba okwa freestyle era lumu president wange yagenda ebungereza nasulamu ekidongo n'atandika freestyle nava ku luyimba ekyavaamu n'ayimba ku bantu babali eno ba MP bebaani era yagaa nti n'otuyimba kakati lumu ali ku freestyle ayiyizaawo bw'ayingira wano mu studio n'omukyalenjinga nkyajja kubeera wano kati tolaba bino byengenda okwogera kati manya agenda kuwulira wanaatuukira wano enkya ng'ayogera birala ate bw'anaabeera mu studio muno bw'ona omukyalenjinga ng'omubuuza ebibuuzo ajja kumaliriza ng'ayogera birala kiraga ki kiraga nti lumu teyeeteekateeka lumu either yakolera mu busungu oba yakozesebwa kakati n'ayingirira ekintu kyatamanyi bwe namulaba olwasooka yagamba nti nze bamubuuza nti naye lumu ovunaana ssennyonyi obutabeebuuzaako naye gwe bwe wabadde oleeta ekiteeso ekino weebuuziza kwani naga nze neebuuziza ku pulezidenti wange Mao Mao bwe yavuddeyo naga naye bannange bannayuganda omanyi amaanyi agali emabega wa leader of opposition kibazo mu mateeka tebatunuulira tteeka mu mateeka tutunuulira mutima spirit mwoyo ki abateeka etteeka lino mwe baakolera abateeka etteeka lino omwoyo mwe baakolera ligamba nti buli lunaku bannayuganda lwe bagenda okulonda balonda gavumenti 2 balonda gavumenti etwala obuyinza ne balonda ne gavumenti empabuzi gye bayita alternative government emu neforminga substantive government endala neforminga shadow government ng'omulimu gwa shadow government kuwabula kulondoola kuteeka eri ku bunkenke kuwa alternatives
nti mwe mugambye nti awo twalijjewo 10 naye ffe tulowooza twalijjewo 5 mwe mugambye nti ebisaaniiko tukole landfill ffe tubadde tugamba tukolemu amasannyalaze nti bannayuganda baagala balina manifesto 2 ez'abakwata omubabiro. The issue is we are looking for the voice that almost split the country. Nti olaba mu mawanga agamu asinze abeera n'obululu 55 nga gwe bawangudde alina 49 ndala ng'ekyali e Kenya. Ne bagamba nti kumpi twali 5 kummeka? 5. Bagamba eno gavumenti ey'okubiri ejjayo eddoboozi ly'abantu bonna. Olwo amakulu ga Kawayiro namba 1 akasemateeka kagambe nti obuyinza bw'abantu baleme gamba nti obuyinza bw'abantu abangi. Naye kibeere nti obuyinza bw'abantu nti kubanga nabana abatafuuse bangi abatafuuse majority nabo bakiikiriddwa. Kyova olaba Ssennyonyi tayanukula babaka ba parliament wali ayanukula mwami Museveni na baminisita be afominga ne gavumenti. Era lumu nabadde njagala mubuuza nti bwagamba tulonde leader of opposition ate ba shadow ministers bo because bwobo yagala nti balina n'okwebuuza ku bibiina nga tebannalonda shadow minister ogenda mu DP ogenda mu FDC nzizeyo muteeka nga ligamba nti eno party ey'okubiri bw'eneebanga efominga di shadow government May bateeka ekigambo May consult tolowooza nti nno baali balalwa obutateekawo shalu because ekisooka baali bamanyi nti bano ebibiina bwe mugenda ne mwevuganya manifesto nezeevuganya okusooka kwa byonna mubeera bakazi bajja naye abantu bagamba nti obutamala budde manifesto ziruwe 2 ezatwala abantu omubabiro. Nabadde mbuulira mutabani wange nti nga bw'omala P7 ne bagamba nti oyagala kusoma wa first choice nangamba nti nenteeka Namiryango College second choice nangamba nenteeka Bishop Senior Secondary School Mukono ningamba exactly that nti bannayuganda first choice esuubirwa nti bateeka mu gavumenti ya mwami Museveni wakuba ffe wano mu Uganda ekyo kikyaliko contention naye katukitwale nti singa akalulu kabadde kamazima naki na bwenkanya nti newe muligenda mu kalulu third forces zibeerayo nayo okuvuganya okw'amaanyi kubeera wakati w'ebibiina bimeka 2 ebyo ebibiina ebitunkanira eggwanga baagala manifesto zaabyo zonna zifune omukisa okuyingirira wano mu setteeserezo. By the way ababaka ba parliament okujjako bano abafu abeeryamu enkwe baalisobodde okuwulira Kayindo Tafire ng'aleese police statement ne Namboze n'aleeta alternative police statement ne bagamba nti Kayindo Tafire gendera eri this financial year police statement ya honorable ya shadow minister yesinza obuki obulungi. So ekigambo kino lumu njagala okuva oluberebe lyategeere nti leader of opposition in parliament is not a prefect. Simu kulembeze waba MP mukulembeze wa ludda oludda mu ggwanga. In actual sense singa tubadde ne system ekkiriza presidential candidate okwesimba mu constituency nga Kawanga Semwogerere bwe yali MP wa Busiro South najja mu parliament nga awangudde Busiro South ate nga ne kubwa president DP gwe yasimbawo n'abeererawo automatically leader of opposition. Ennaku ezo mu electoral reform twali tukireeta owulidde era ne wabaawo bannayuganda abagamba nti mwetegekera kubeera mu opposition lubeerera ne tubagamba nedda twagala buli alibeera mu opposition tuleme okuleka eddoboozi ly'abannayuganda bangi nnyo ebweru. Lwaki? Nti tukirabye nti buli we basindika leader of opposition mu parliament okuviira ddala eri ku Beni Kiwanuka bwe yasindika batalingaya omuzimu gutwesibyeko. Buli leader of opposition gwe basindika mu parliament amaliriza ate atandise kusikamuguwa nabali ku kitebe kya kibiina kye. Bw'ogamba ffe twalwana nnyo lumu twalwana okugjawo kye bayita individual merit. Okiraba sebo Uganda twasoma ne batugamba nti bwe muba mwagala demokrasiya abukadde mugjewo ekigambo kye bayita individual merit nti omuntu bamutunulire bamugambe Namboze tukulonze lwakuba gwe Namboze ne bagamba tuddeyo mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi. Kati bw'oba oyagala enkola ey'ebibiina by'obufuzi okunyikira olina okulaba nti ebibiina by'obufuzi buli lunaku obyongera obuyinza so tobijjaako buki
buyinza because kati ekiteeso kya lumu kyagala kujja buyinza kuba ekibiina kyebyobufuzi ekikulembera obudde oluvuganya. Olwaleero eriyo Nuupu, nze nkubulire natuula ne Sseggona twanyiigira Nandala Mafabi, nange naliko Nandala Mafabi yanyiiga olunaku lumu, alina bye yatugamba okuboyikotinga ne tutaboyikotinga, n'afubutuka n'ajja n'ekiteeso n'agamba Sseggona ne baleeta ekiteeso n'etteeka n'ali draftinga nti bannange leader of opposition tumulonderenga mu parliament. Era ekyo lumu abadde akijuliza nti abaŋŋambako wano nti Sseggona lino etteeka yali anti bakugamba nti eddiba lyengo terirerwa mwana ate nganguli mama yalireza nga mama wange omugenzi yalireza muto wange omugenzi nti bonna kuliko omulamu. Ekyali mulaze nti olaba Sseggona yalireeta ku mulembe gwa Besigye ne tumugamba nti Sseggona etteeka lino ekigendererwa leero osobola okunyiigira Nandala ne tetukolera mateeka bantu. Amateeka tegaba na maaso, amateeka tebagakolera bantu, amateeka bagakolera nsonga, amateeka gaba n'ekigendererwa. That is the spirit. Kiki kyoyagala ofuna kakati singa twakola nabagamba nti luli mwali mwagala kutaasa winikiza FDC mugoba singa twali olanya n'abatebuka kati singa twakikola osanga Mpuuga teyali baddeko leader wachi opposition maybe, osanga Ssenyonyi teyali baddeko leader opposition maybe. Kakati ebyokola amateeka nti tutaase Nambooze oba tunyigire Ssenyonyi eryete ekyo oba kyovolaba nti is neither here or there. Kati atandise kuzungana atuse ne mu bintu ebimu kati ebijja okumuleetera obuzibu wabula kandeteyo ne version ey'okubiri. Lumu tobanga olumbe olwaluma Kafeero Ssekitooleko mu parliament eyaggwa lwakutte ndyalwalaki Mwami Museveni ayagala okukyusa ssemateeka tugyewo ekkomo ku myaka gya president. Naye Mwami Museveni kyaliko bw'aba agenda e Masaka akwata ly'ejjinja ekkomo ku myaka gya president gyavaawo. Anti nkubuulira ekyaliwo ntandise okulowooza lumu bw'atandise okuzunganya ebigambo kati ntandise n'okumanya nti ekigendererwa kye kyaliba ekirala. Mwami Museveni bw'ayagala okuggyawo ekkomo ku bisanja ku myaka gya president tusooka kulaba Kafeero Ssekitooleko ng'agamba ndeese ekiteeso ekiggyawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi. Parliament neyuguma tojja kireeta kakati ne twogera nnyo ku nsonga y'ekkomo ly'emyaka kye tutaamanya nti nno Ssekitooleko yali atutwaliriza mu kiteeso ky'amagezi nga bategeka. Lumu tobanga oli mu kututegeka ku ky'okutandika olondera president mu parliament because atandise okwogera ebigambo nga olaba nti nno ayagala just wabeerewo ekiboozibozi bikubanga bino byonna abifunye on the way okugamba nti nno nze njagala abadde namba 2 mu kalulu aje mu parliament nga ex official kyali badde kirungi nnyo naye si kino ekintu kinene nnyo okuba nti bwe kiba era mu bigambo byagambye nti bwe tuwangula Mwami Museveni mu kalulu akaddako nti tuba tumuwummulizaawo. Muleke omanyi enengeri yokka gy'ayogera namulaba naluli kwegamba omanyi kasita okola ekintu ekitatuuse otandika okukijuuliriza. Twabeeranga eyo mu kyalo nga tulenga embidde kasita ettooke lino erisooka embidde esooka eba entono ng'ogenda osuulasuulako obubidde ojjuze. Kakati wano kino ekintu ky'okugamba nti abadde namba 2 naye ajje mu parliament kinene nnyo nti singa kyabaddemu original concept ye kyalibadde kisafeesinze kyekyandikulembedde kyekimu ku byali kulembedde. Ekya commissioner tekyabaddemu kubanga abantu bamaze mu challenginga ti ate commissioner kati njagala namubuuza lumu oyagala bano babalonde ku side y'opposition naye ate aba government kubanga fe wetubeerera ne ayongeddeko naga nti na buli kibiina ekiri mu parliament nti seekikulembedde mu kuvuganya kyekiba kironda commissioner kyokka nti n'abalala ab'ebitonotono. Kakati kankubuulire
lumu nagambye nti ayimba freestyle ayiyizaawo ennaku zino bwe tugenda ye waffe mu Kavule nga president ayitamuko ku bannabitone nga bagamba nti mujje wano olutuuka wali nga bagamba bannange abantu tubaweeyo freestyle nga basuulamu wali ekidongo gugugu ono ng'ayimba kangamwawo kakati ono ali mu kangamwawo nze ndowooza the most honorable thing for lumu to do is to consider agambe ti bannange nconsider nze nga Seggona bwe yakola because sirowooza nti Seggona munafu oba tumutwala nti ali wiiki wawulirayo wadde amusekerera mbwe owedde no okwekuba mu mutima kya buntu nze ndowooza nti lumu ajje eggwanga ku katemba already electoral commission yatandise dde okuteeka mu nkola okulonda because okuvanga 6 okomanga 16 yabadde esala constituencies zebayita electoral areas ku ssaawa kakati eri mu voters update twetaaga amaaso gaffe ogazaayo ku bintu ng'ebyo Kampala ajjudde ebisaaniiko abasibe eri amakomera bagasalako amazzi ebintu byonna tebigenda bulungi mu ggwanga lumu mbadde nkusaba nti nno gundi gwokoze akandolindo likokoze kamala kakati it is time to say ti bannange twabadde n'ensonga ti parliament yabadde etandise kutambula mu mpalo kati bagikomezaawo bagambye eriddamu otuula nga 17 parliament egenda kuddamu otuula nga 17 kati ababaka batuddeka kyokka ekibuga Kampala kijjudde ebisaaniiko eggwanga lirina ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso ezeetaagako parliament okubaako kyeyogerawo parliament yeekwese lumu musabajjewo katemba tuddeyo ku debate eyabadde egamba ti parliament kyekola ogenda ng'ekyala mu budde obw'okukola kinaayamba eggwanga era kinaagitwala maaso kuba kati yembeera gye yataddewo yasasamaza naye kati bino byonna byayogera sikyazzeemu na kumulwizoninga kiraga tali ready ku motion era kyova olaba bagamba nti okujjako nga motion gy'oleeta ekintu ekyo bwe kitakolebwa ku olwo eggwanga lisaanawo omuntu okuleeta motion yalimazenga kuwa notice of motion ekimu ku bidaaza lumu nerumu tannaleeta motion lumu yasabye olukusa agende ategeke aleete yaleese motion seeking leave of parliament yes that was a motion yaleese motion yasabye olukusa yogera mu lulimi lwe tutegeera lumu yaleese ekiteeso ekisaba parliament olukusa emukkirize agenda abage etteeka erireetwawo okulonda kw'omukulembeze w'oludda oluvuganya parliament oluvuganya gavumenti mu parliamenti naye mu nkola entuufu lumu yalibadde yasooka kuwandiikira sipiika either mu buwandiike oba mu bigambo nga parliament etudde n'amulaalika nti nteekaateeka okuleeta wano ekiteeso ekisaba parliament olukusa enzikirize ngende ndeete etteeka mu bubage nga member atali minister private members bill eriteekawo okulonda kwa leader of opposition kati bwe yali wadde notice buli muntu yenna alina kyagamba kwekyo ekiteeso ekyo ekyokumuwa ekyokusiikinga live ekyokumuwa olukusa yalibadde akimugamba ne lumu ne yeeteekateeka naye lumu yaleetedde ekiteeso wansi wakawayira akaleeta ebiteeso ebitasobola kulinda so nga ate ekiteeso kye kyabadde kisobola olinda kyova olaba si mweteefuteefu atulemesa naffe abaagala okumudibetinga kubanga oba okyali wano n'aleeta kino kubanga gye yasookedde yabadde agamba nti ffe ababaka ba paalamenti ffenna abali ku ludda oluvuganya tutuule mu paalamenti twekubemu akalulu twerondemu bwe yawuliriza ku radio ne bamugamba nti omuntu leader wa opposition bali baba bamu constitution yemubawa lwakuba baba bakutte ekifo kyokubiri ekyo n'akiyiga kati bwe yakiyize n'addayo n'akola amendment mu byayogera bwe yabadde akyatambula ne bamugamba nti kakati mutuwe basatu kakati ate bwe tutuuka eyo ne wabanga omuntu ali unopposed era buli w'obasindika okulondebwa eno mu paalamenti n'obagamba nti kale tuleetedde amannya 3 olaba akakiiko ng'akamwami Bwanika oba obwa komishona paalamenti ekakasa bukakasa negamba
no, NUP mulonzo ono tumukakasizza olaba ku luno baagana buganyi kukakasa ne baga nti bwanika ne baagala tubajjeeyo bali yaga tuganye okukikakasa ekyo mukoze era ne bonobawo obuyinza okulonda leader of opposition bajja kukuza mu bintu ng'ebyo era bajjawo kiri oli omulimu gw'oli kwetika manifesto ya Kyagulanyi ebintu bibiri honorable Namboza eri bwenebeerayo nga Mawu bwenebeerayo Museveni bwenebeera yani yenna anabeera leader of the opposition outside the parliament yalina okuweereza manifesto ye through one of his members in the parliament gwe bayita leader of opposition. Ebintu bibiri ekisooka mpuliriza mukulu Morris Ogenga Latigo aganti mweno dispensation ye yali lope eyasooka era atujuliza lunye nze amanyi okungamba kubanga omugenzi Sam Kaleganjuba yali mukadde wange nga mukwano gwange nti yatuwangula aganti bwe batandika parliament nga tennabeera adulterated ye Morris Ogenga Latigo ine konda ku Besigye aganti bwe yawangula candidate wa Besigye mu kulonda nti era bo waliwo okuvuganya nga kwa kulonda wakati wa Sam Kaleganjuba ne Morris Ogenga Latigo mbu Latigo simbu Latigo nawangula mukulu Njuba ne bamuweereza mu parliament ya African Union Latigo nasigala nga lope aganti okuva omulundi ogwo kasita yawangula Besigye naganti eyo bajja kumpangulirangayo munamenye etteeka lope n'atandikanga kumutuuma nga omukulembeze w'ekibiina yatuuma lope naganti ono ekisooka awaayiriza nzija kankongereko w'okubiri Besigye gwe mmanyi Besigye tali vindictive gwe nawe gwe nange tumanyi Besigye tali vindictive Besigye tawalana Besigye ne bwe mubajja omwafunye disagreement bw'okkiriza leero to move on and moving on ekyo bw'aba akikola ng'akyekokinga bwekokinzi oba kizaale bwe kiba kizaale Mukama yamuwa ekirabo kinene nnyo alina kye bayita humility musajja mwetoowaze ekyokubiri Ogenga Latigo yamalako emyaka gy'etaano teri yamudropingira muki era aganti ye tebamudropinga kubanga baamulonda ulira Besigye yasooka Latigo yali akyali leader opposition Besigye n'ava ku bwa president bwaki FDC so tasobola gamba nti bwe nawangula candidate we n'akyusa ennonda nekyo nakyo si kituufu kakati ekituufu kikino Ogenga Latigo bamutuma mu parliament nga Museveni atutta amagye ga Uganda e Somalia nga tasoose kusaba parliament nga leader of opposition ekibiina ne kimutuma nti genda ogambe president yamenyese mateeka talina buyinza budeploying amagye ga Uganda Somalia nga parliament tesoose muwaluki lukusa Latigo olwatuuka mu parliament n'asoma ekiwandiiko n'abenajja n'akumbi ne beekwata mu byenda kuba yagamba nti bassebo ne banyabo nze ndaba ku lwange era ffe opposition tukkiriza president yali mutuufu okuweereza amagye okutaasa Abafrika bannaffe kati parliament najja aginforming oluvannyuma ekyo kyali kimu ekyokubiri ebiteeso byemmanyi bye yawaayo n'aleka abo najja nankumbi nga beekutte ku mutwe ekyokubiri kyali kikwata ku mmere enkolerere GMO owulidde awo kafulu nga ab'ekibiina ky'FDC bagamba nti bannange emmere n'enkolerere evuddeko okulwaza abantu mawanga mangi gana amawanga agaffe maavu ekirala efuula bannansi abaddu b'amakampuni gali amatunzi g'ensigo kubanga bo bateekawo ensigo zaabwe nga tokyasobola kulima kasooli tokyasobola kulima ku muwogo tokyasobola kulima lumonde okuggyako ng'ogenze n'olima ki ng'ogula ensigo zaabwe ekivaamu nzijukira lukyamuzinga akuba enduulu ku Monsanto omwavu aba takyasobola kukola ki kulima Latigo teyakoma kugenda mu parliament n'ava ku kibiina kye kyamutuma ekyokuwakanya ensigo ezo ebya GMO naye yakkiriza ne kampuni ya Monsanto nemulambuza ensi eno n'afuuka Vasco da Gama nemutambuza uyo buli ggwanga lyonna eddungi yalituukamu ng'eno bwe bamuwensako bwe bamuwaki era neyeefuulira ddala kafulu in fact n'awasembyeyo we wano juzi ku webisiyaga kwegamba ye Latigo akkirize nti
kasita yalowooza nti nno akalulu akeefunidde ku lulwe yayisa nnyo amaaso mu kibiina kye era eyo y'emu ku nsonga lwaki ni fact kifa abalala twagala kunyweza bunyweza tugamba bwe tuba twagenda mu nkola ya bibiina byabufuzi ebibiina by'obufuzi birina okusigazanga ku buyinza ku bantu kubanga kibazo kankubuulire si kyangu nnyo kibiina kiramba kwonooneka nga bwe kiri kyangu nnyo omuntu omu kwonooneka kyangu nnyo leader of opposition omuntu omu okwonooneka okusinga ekibiina ekiramba okwonooneka bwe kiba mu kuvuganya gavumenti ekibiina ky'ebyobufuzi nga kivuganya gavumenti kiba kyamaanyiko okusinga Nambooze ku bubwe yekka omu nga yeetaddewo wali nti nze nvuganya ki gavumenti moso omubuuza nti ekifo kino ekya leader of opposition kale ogambye nti okomyewo abaka baifudisa 36 ne bakubako akalulu oba 2 ne bakuwa 16 ne batakuwa naye abo kinene nnyo okusinga omusajja oli akuweesezza omukisa ogwo bano bakubeko akalulu yaba yafuna obululu millions baba ekyo mukifuna lwakuba waliwo eyesimba ku bwa pulezidenti nti ne wabawo ekibiina ky'ebyobufuzi ne kifuna ababaka ba palamenti 10 mu palamenti naye nga tekyalina presidential candidate si kye kiba kinnannyini ekifo ekyo kituufu yes ampuliriza tukomawo bwe tukomawo kuva mu mirango Nambooze mto muganda wange okujjako wansi w'enkola ya lumu kyaleeta kijja kusobozesa omuntu ataasimbyewo ku bwa pulezidenti okubeera omukulembeze w'oludda oluvuganya era nagambye nti oba okulw'okuba balowooza nti bo babbye edda akalulu ka 226 abappiraawo be baagala okubeera ne beemupi bamale bajje babeere mu nga be bakulembere Kenya ne Uganda Moses Kasibante yalaalise naga nti bino byonna bye twogera nti olwaleero neebeerayo omuntu atutwala mu kkooti ng'abo oludda oluvuganya nga ye memba wa NUP n'atwala Ssennyonyi mu kkooti nti etteeka liri lyalagira kulonda n'atunyonnyola ki okulonda Kasibante si memba wa NUP si yasimbawo yakomawo yajja mu NUP n'atafuna tiketi anti bw'atagifuna naye simbawo nga independent n'agifuluma kimugoba bwe weesimbawo nga independent oba ovudde mu kibiina simanyi nkomawo aga nti bwe baba wawaabira olwaleero nti kabatande beeyaloopa ekifo kiba kimuyise emyaganya gy'engalo tutina wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndino Honorable Betty Nambooze so Kasibante ennaku zino abadde alina gye yabulira tumukulisaayo alima naye alabika ali excited ate nasalawo nti si omuntu gwe njagala okuwanyisiganya naye ebigambo obuuza nti lwaki ebyokuwaaba babyogerako kati kiba kijjayo nti tetwava dda ku point kati tuyiganya Ssennyonyi nga muki ng'omuntu tulwanirira mpuuga nga mukwano gwaffe kati ate bwe tugenda mu ebyo tuba tuluzinze point nze ndowooza nti tis time debate eno tugijjeyo eyo ku kataka debate eno tugiteeke kugamba nti what is the best way to come up with a leader of opposition mu parliament erimu ba stakeholders abangi ku ludda lw'opposition era nti NUP bagiwa omukisa bagirekera yekirina kati bagirekera omukisa gwayo egumaleko nze we bajjako Winikiza saasanyuka ninakola neki ne Betty Achanyi nga minister wa information nera naye nakola contribution ye congratulating Winikiza nti yakkiriza n'atula wabbali ekibiina ne kigenda maaso otherwise abantu bajja tujja mu nnyo obwesige bagambe nti bwe tuba tulwanirawo kukuuka jjembe lwakafooka bwa leader of opposition bwe tulifuna bwa president bana Uganda eggwanga tulikola tutya n'olwekyo Bakasibante mbasaba batuyambe baleme kulowooza selfishire nti kati enembeera eriwo yeyaabwe ey'okudda engulu nti banoonye buli kakutu bakwogerereko basasamaze so nze yemboozi sigiraba mu merit era saagala genda nnyo nayo maaso tumalirize esebo guru
Gulu oyo yawedde ne mwinamu ekizibu kimu abakulu bolekedde walala nze nga naye byonna biraga nti nno ekigendererwa n'emboozi evuddeyo eraga nti ekigendererwa tetwakifunye. Bwe tuba nga twetaaga regional parliaments nazireeta dda mu alternative policy statement when nali minister wa local government to actualizing a regional tier tuteekerewo ddala gavumenti ey'obuyinza tuteekewo regional parliaments zituulenga ziteese tutaase decentralization kuba decentralization kati afiiridde ddala. Ampuliriza Honorable Katumuleke asooka awummulemuko tweyanziza nnyo Honorable Nambooze. Ampuliriza Honorable Nambooze ensonga agituusizza regional parliament ekimu ku bye nkugamba nti bwe baatuuse eggulu baasigadde batugamba nti ate lwe banadda kati parliament eri mu buwummuze bagiwummuzaamu tukomawo.